Mukulika enyo mukumula koko tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga kisinzira wano Mukono mu kiko Kamevare Market wesinzidde okuba nga tukuweereza agataliko mutuntu. Ekitundu kyaffe ekyokubiri tukiguddewo n'abalimi bakubiriziddwa okwetanira ennima etayonoona butonde bwansi nga bakozesa ebintu ebibabeetoolodde okukola ebigimusa ssaako n'okwewala obutamala gafuuyira birime naddala ng'ebyo ebirimu eddagala ezzungu kubanga bya bulabe eri abantu. Bino byakubiriziddwa abakugu mu kulima ekirime ky'ensujju mu nsinkano gye babaddemu. Eby'obulimi kye kimu ku biyimirizaawo eggwanga Uganda olw'ettaka eggimu n'embeera y'obudde ennungi wabula ng'abalimi basanga okusoomoozebwa okutali kumu omuli enkyukakyuka mu mbeera y'obudde, eddagala effu ku katale n'ebirala. Mufuuyirako omo ne zimyuka nga teziwooma. Lya ku meloni y'e Kampala oli ne ku meloni y'e Masaka oli ne ku meloni y'e Hoima. Kenya yazigoba. Mu musomo w'abawuliza ba pulogulaamu ya Kungula ey'obulimi ku Bukedde Farm ng'eneeweerezebwa Paul Bwama abalimi gye beetabyemu ku KSAM Farm ekizigo mu disitulikiti y'e Buyikwe. Abakugu mu kirime ky'ensujju mwe babangulidde abalimi ku ngeri gye bayinza okulima nga teboonoonye butonde bwansi. Olina F99 fertilizer ejja kuyamba bulungi nnyo n'ebintu ebirala. Kabuye Samueli omukugu mu kirime ky'ensujju era nga yakulira faamu eno omusomo bwe gubadde aliko amagezi gawadde abalimi ku ngeri gye basobola okwenogeramu ensimbi mu kirime kino. Organic asoboka lwakuba nti abantu tebagala kunoonya magezi. Naye bw'onojja wano okukesa mu faamu tujja kukusomesa butya bw'okozesa ebintu ebitwetoolodde osobole okukola organic. Bano basomeseddwa okukola ebigimusa mu nkola emanyikiddwa nga baayokya ng'okuyita mu nkola eno omulimi yeetaaga okukozesa ebintu ebimwetoolodde n'akola ebigimusa awatali kukozesa ddagala zzungu. Okuteeka mikongoliro ki yokka. Basabye gavumenti okuyamba ku balimi okuteeka ennima etayonoona butonde mu nkola okwewala embeera y'okuziira ebirime byaffe olw'obutatuukana na mutindo gwa nsi yonna. Ebirime ebirala birimu ssente naye wabaawo ekisinga ku kinnaakyo. Ate yo nnyangu ya kulima ewa emirembe gye tubeera nga obutonde bukyuse nnyo bwonoonese nnyo. Mu kwonooneka kw'obutonde ate nga ebyali badde bituyambako okubulongoosa obutonde biri mu kitundu kyaffe. So n'olw'ensonga eyo twenyigidde nnyo mu kusomesa abantu okukola ebigimusa nga babijja mu kasasiro. Abeetabye mu musomo guno basiimye Bukedde Farm olw'okufa ku balimi ne basaba babongera emisomo emirala. Ebijanjaalo ebyo wayogerako ebirina Katonda kye yabiteekamu ekitonde ekijjamu obutwa. Bigimusa nyize n'enyiga n'envunyu. Jovan Kibirige yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.